aba National Unity Platform bongedde okulumya abasigadde. Olugambo mbanyingiddewo kati tambuza video ndukuwe. Waliwo olugero olugamba nti Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala. Gwe ssebo banya bandaba right now. Amawulire gafulumye yesterday kyemmanyi abasinga mubadde temunnagamanya. Omukulu omuloodi alindiridde okulayira nga meya w'ekibuga kya Kampala Honorable Nsubuga Balimwezo bassebo ne bannyabo. Kati takyali honorable, takyali mister, yeyongeddeko ekitiibwa ekirala ekya Ssaalongo Nsubuga Balimwezo. Ronald, yesterday amawulire gafulumye mukyala we abadde olubuto yazadde, and guess what? Yazadde Balongo. Oh, kati ogenda wulira okusudiya. Eyasoose okusudiya si mulala ye mukulembeze. Agenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'atekayo post eyo. Njagala post eno ogirabe ate ogisome n'obwegendereza because kye twagalako is the caption. Post ebadde etya? Agambye congratulations Ssaalongo Balimwezo omulodi wa Kampala empya. Kati byonna obimazeeyo. Olowooza ategeeza kimu ekyo? Njagala otunulye caption esembayo kati byonna obimazeeyo. Right now the current mayor of the city is Ssaalongo Elias Lukwago. Wetuwogerere essaawa zino abasinga bagamba omulodi addako ye Balimwezo Nsubuga. Tabadde Ssaalongo bifu nga tuli mu musudia. Right now yesterday yazadde Abalongo kati naye Ssaalongo. Kati kye tugenda mbakiyita the battle for the Ssaalongos who is taking Kampala. Naye of course odds zona ziraga Balimwezo yatwala ekibuga. Njagala otambuze video eno.